Yes, alright. Mkulamusiza kwenye mkwano gwange na Jasinzo Bango tuuliriza bali kwekomera ku mayingo gano aga UG Update TV. Lero ensonga endese yakwogera ku biki ebyabaddewo mu mwami akola interview olunaku eziise mabega mwabirabye. Ne bye yayogedde mwabirabye n'ejjukiro ono yasooka kubeera mmemba wa kibiina kino ekya National Unity Platform. Si ye muntu gwe twandisuubidde okubanga akalakata ekibiina ekiri mu nkyukakyuka. So naye mu nnyimba ze tujjukira bulungi nnyo yayimba nnyo ng'agenda maaso n'okwataakinga gavumenti ng'alaga alina ebimuluma ebitagenda bulungi mu gavumenti gy'alimu essaawa zino gy'awagira. Kati yene ensobi eri ku bannayuganda wabula obuddukiro ne gye yeewogoma asalawo ayeewogomye mu kibi era n'akisoosowaza n'akirungiya n'akisiga n'akazigo. Katujjukira bulungi nnyo Ronald Mayinja ono ebiseera eby'emabega era nga tumanyi mulungi nnyo ng'omuntu agenda maaso n'okulwanirira eggwanga ng'ayita mu nnyimba ze. Ebiseera ebyo tubijjukira bulungi nnyo era ng'olaba nga pointi zaakoonako zeezo naye twebuuza bye yayimbanga ng'agenda maaso n'okusindika message eri gavumenti yabyerabira oba waliwo yali abimukase obiyimbako. Ekyo kitwagala okwebuuza okusinziira ku interview nga bw'ayogera. N'ekirala omuntu oba tumanyi byakwogera tovangayo mu kamera kwogera byanjwanjwa kuba twamulabyeko mu katambi ng'olaba bibamubuuza byonna byonna atamwatamwamu bitamu ettami ebimu ayiiya buyiye kwegamba ng'omuntu anoonya bwewulirozo. Banaye kankubuulire wokolanga ensobi n'omanya nti okola ensobi fuba okulaba nga weerungiya ng'otereeza ensobi gye wakola. So saate kuddira ate kibi ekibi tekisolovinga kibi. Ekyo kyenjagala obbategeeza. Akatambi ngina kubanga nga bateerako maaso awo mukalabe mwekkaanye engeri Ronald Mayinja yabadde akolwako interview ne bye yagizeemu ng'agenda maaso n'okwataakinga ekibiina nga n'ensonga zaawa olaba temuli. Ensonga ezimu ze yasinze okuteeka across ze zimu nti ekibiina kivuma kiwemula bayiga okwekwasa obwakabaka ekibiina kivuma obwakabaka. Kale kino katukibagambe ensinga etabanguse ensinga yeetaaga obwenkanya. Abantu mujja amaaso kuba banje ebibaluma ne mubitunuuliza omukulembeze aba abakulembeddemu. Omukulembeze talina gwa pressurizinga n'omuntu vuma ono vuma n'oli naye olw'okuba obusungu bw'abantu kibaviirako okuba nga tebakyayina bugumiikiriza eri ebigenda mu maaso oluvannyuma lw'okwekubira omulanga ne wabulwa wajja okuyamba. Ekiddirira busungu. Buli ensi erimu enkyukakyuka ng'enaatera okyukakyuka ebyo ebintu obisuubiramu kubanga ffenna bannaggwanga tetutegeera kyekimu. Ojasanga ng'oli engeri gy'agisobola okusindika mu message ye yakuvuma olw'obusungu obungi. Omulala ajja bagambako, omulala ajja yita mu nnyimba, omulala ajja yita mu ngeri yonna yonna, abalala bajja kuyita mu kwekalakaasa kye munaayita okutabangula eggwanga naye nga beekubira mulanga kwe pressure ebeebasusseeko kwebyo ebitagenda bulungi mu gavumenti ebeebatwala. Kati ono omwami kino yandibadde akiraba era ng'akitegeera. Tetugenda kuwoleeza kibiina kyo ky'oba olimu naye tukiwa nammwe temukiriimu nti nno bwabwagazi wabula mwabula olw'okuddukiro olw'ensobi ze mwakola ogenda mu maaso n'okuba nga mubooleddwa ne munoonya obuddukiro. Kati ke kaseera omuntu kasitaabulwako ewaka ne mu kibira osalawo okulembeza ekibi okifuula ekirungi okiwagamemu. Banaye mulekerawo okukolereza ebibi ekibi mukifuula ekibi mu criticizinge. Tosobola kuŋŋamba ggwe ku interview gye wakoze nti gavumenti ogiraba birungi byokka byekola temulimu wadde na kikyamu na kimu omwami ono kye yayogeddeko era ng'akulaga ng'era omuntu awolereza ekintu kyalimu ate nga okimanyi bulungi ebibi bisiŋŋana. Ngenda kubanga mbateerako akatambike mwekkaanye interview gye baamukozeeko ne bibadde ayogera ng'alagira ddala nti nno talinaamu wadde ssuubi lyateeka mu bannayuganda. Omuntu eyayimba n'ateeka essuubi mu bannayuganda oba oli awo ng'ayimba ku message ku bintu ebiruma bannayuganda ebigenda mu maaso n'okulwa mu gavumenti saa zino gy'alimu. Bategeeza nti muli ku UG Update TV ku musinzi obanga mutuuliriza baganda bange gwe tannatuyingako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali e Bulaaya emitala w'amayinja nammwe mbanirizaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku UG Update TV. Era kubanga mbateerako akatambi ojje mu comment section oteekewo endowoozayo okusinziira ggwe ebintu nga woobiraba. Omanyi njagala twongere okuttaanya ensonga gye tubadde twogerako because nkulu nnyo Abannayuganda baagala okusigala nga bamanya ekiri mu bulamu bwa Ronald Mayinja. We tuviiridde ku Masenge Extra obadde oŋŋamba nti
NRM ki tobeera ekibiina kyo no kyenkugamba saagala ofuuke politiko naye buli muntu ayagala enkyukakyuka naye abaleese enkyukakyuka bagikolera mu kukakkanya balala. Enkyukakyuka efuuse ya busungu, efuuse pasono, efuuse kumala mu bantu bitiibwa, so nayo ndowooza neebanga that anidu tesikiriza balala kujegattako. Nosanga omuntu nga teyeegase ku nkyukakyuka, teyeegase ku NRM, asigaddewo wakati. Kati goli nampawengwa. Si nampawengwa naye namwe muyiga okuwa abantu respect. Yes, kubanga eriyo omuntu nga ne bw'oliba ofuze ebisanja 2 emyaka 10 osobola obimalako nga tajja kulya wuwo. Ng'ayina enough for 10 years okulya ewaabwe. So abantu tubawe ekitiibwa. Uganda y'abantu aba NRM, aba opposition, aba independent, amadiini gonna. Kati gobo ogamba nti osobola okuvuma abantu ng'okyali mu campaign. Olwo boona omala okuziwangula n'obatemako mitwe. Okitegedde nti leero wano tulina opposition nga bakyali mu campaign kuperereza bannayuganda kubassaamu bwesige. Naye ng'ebivumo biki bisusse oluba n'amala obbubawa. Ndoza atabawagira wakutemwako mutwe. Olabika nga omusajja omunyiivu ennyo. Yeah, kind of. Yes, lwaki oyagala ovuma omuntu ataaseke. Kiki kye bakola? Okwo kuba okuvuma okumanyi. Okuvuma kubi. Okifuna bulungi. Bw'obanga okyali mu campaign n'ovuma abantu, ono n'ogamba onakakanyizibwe, ono bamuyise bwe bati, olwo tunaamala okuwa obuyinza. Kitegeeza nti omuntu atakuwagira bw'onootwala obuyinza ajja kuba mu bifo binaku alina okulondako ekimu. Ajja kuba either alina kuba mu kkomera, ajja kuba either alina kuba mu buwaŋŋanguse, ajja kuba alina kuba mu ntaana, oba alina kuba mu nsiko ng'akulwanyisa straight away. Okay. So kati omuntu atakuwagira alina kulondako ku bifo ebyo binaku alina okukola ki? Nga gavumenti yakakyuka. Nti alina okuba mu buwaŋŋanguse ng'adduse, alina okuba mu kkomera ng'omusibye, alina okuba mu ntaana ng'omusse, oba mu nsiko nga yeerwanako. Ate ekyo nga kireeta instability. N'olwekyo okuvuma, okukakkanya tubireke, kubanga abantu abamu basobola okubeerawo ne batuuka ne balya ne bafa ne bawangala n'okuwangaala nga tebaliddeeko wamu. Ebyakuddusa mu struggle kuvuma. Yeah, those insults si nnungi by the way. Ate leero ntudde ne kamakona kano otandise okumbuza naye okuswaza abantu si nnungi. Ndaba ennaku zino omuntu ajja ku focus ku nsonga enkulu ezigasa eggwanga n'azizza ate ku kibiina. Bw'obanga oyagala kubeera mukulembeze wa ggwanga yogera ebigatta eggwanga, naye ate oyagala kuba mukulembeze wa ggwanga ate wetwala ng'omukulembeze wa gurupu. So wejje mu kukulembera gurupu wetwale ng'akulembera eggwanga. Eggwanga libaamu abantu abakwagala n'abatakwagala.